Muli mutya nno baganda bange abampuliriza, amannya Catherine Mitala, omubuulizi w'enjiri. Olwaleero nno enjiri yaffe tugenda kugisimbula mu kitabo kya Zabbuli essuula esooka. Essuula esooka egamba nti, olunyiriri olusooka okumalako lugamba nti, alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi, newankubadde okuyimirira mu kkubo ly'abo abalina ebibi, newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mu mateeka ge mw'alowoleza emisana n'ekiro. Naye alifaanana ng'omuti gwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi, ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaagwo, era amalagala gaagwo tegawotoka, na buli ky'akola akiweerwako omukisa. Ababi si bwe batyo, naye bali ng'ebisusunku empewo bye zifummuula. Ababi kye baliva balema okuyingira mu musango, newankubadde abalina ebibi mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, naye ekkubo ly'ababi diribula. Mukama waffe yeebazibwe. Zabbuli eno mujjukire ti Zabbuli ya Dawudi, etugambye bw'etyo nti alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Omuntu oyo nga yeewala amakubo g'ababi, nti alina omukisa, nti newankubadde okuyimirirayo mu kkubo ly'abalina ebibi. Bannange, abalina ebibi balina ebiteeso byabwe bibi, era n'amakubo gaabwe mabi. Kati ggwe atagatambuliddeemu olina omukisa. Twagala tumanye okuteesa kw'ababi kwe kuluwa, n'amakubo g'ababi ge galuwa. Okuteesa kw'ababi bateesa okukola bannaabwe obubi, bateesa okukola gavumenti obubi, bateeseza bubi bannaabwe. Ababi baba beeteeseza birungi, ate ebibi byo ne babiteeseza abalala, ebibi bituuke ku balala bo nga bali bulungi. Era ababi ekkubo lyabwe liba bbi, kubanga bagoberera ebiteeso byabwe. Omuntu asobola okuteesa mu mutima gwe, oba asobola okwegatta ne banne ne bateesa obubi, naye ekkubo lyabwe eryo ebbi. Bayibuli etugambye nti alina omukisa oyo atalituulamu, ataligoberera, atabeegattako, ng'abantu batuula nga bateesa obubi. Waliwo n'ebifo ebimu ebimanyiddwa nga byo by'ababi, nga ebifo eby'amabaala, ebifo eby'okwenderamu, ebifo ebifaananako bwe bityo, ebifo eby'okusamira. Ebyo byonna bifo by'ababi. Kaakati ggwe atambulira mu kuteesa kwa Mukama, toteekeddwa kubeera ng'otuula mu bifo ebyo, wadde okubyemanyiizaako n'akatono. Waliwo bempulira baga nti nze nabadde mperekerayo gundi, namuwerekeddeko buwerekezi mu ssabo, nze era nakomye nawali mu luggya, era naawe wennyini oba osamidde. Nze namuwerekeddeko mu bbaala era saanywedde, naye era oba okoze eki? Oba otudde ku ntebe z'ababi. Naye amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era amateeka ge mw'alowoleza emisana n'ekiro. Kwegamba omuntu ono omulungi buli ky'alowooza akipima ku mateeka ga Mukama. Katugambe nti wabaddewo nga katugambe kati singa oba owulidde abantu nga bateesa okugenda okubba, gwe nooga naye Mukama yagamba atya? Kwegamba ng'obulamu bwo obwesigamizza ku ekyo Mukama ky'agamba, obulamu bwo n'ebirowoozo byo kwegamba biri mu kkubo lya Mukama emisana n'ekiro. Sigga nti ekiro abeera mu kkubo lya Mukama ate emisana abeera mu kkubo ly'ababi. Nedda, ssaawa bina nga ggwe okuteesaako kuli mu kkubo lya Mukama.
nti naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi. Ekintu kyonna bwe kiba nga kisimbiddwa okumpi n'awali amazzi oba n'ensulo z'amazzi, kiba kifuna emiganyulo egiva mu mazzi omwo. Nti gwe bw'oba totambulira mu kuteesa kw'ababi, kitegeeza olina gy'onuuna amazzi go awalungi. Mujjukire nti Yesu gwe mugga ogw'obulamu, Yesu ge mazzi ag'obulamu. Gwe oba olina ebyenjawulo ebikuliisa omwoyo gwo nga byo byanjawulo, nga tebiringa bali abateesa obubi. Nti omuti ogwo gubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo. Omuti guli ogwasimbibwa okumpi n'ensulo ez'amazzi, tigubala emmere yaagwo mu ntuuko. So siga nti kaŋŋende nze byange binnemye, emirimu gyange teginnaba kansikambule akasawo kali, oba nti kansikambule omuwala wa gundi ebyokwanjula binnemye. Nedda, ebibyo bijja mu ntuuko zo, ebintu by'omutuukirivu bijja mu ntuuko. Sigamba nti sinnafuna kati kansale amagezi nfune, kanneekubira ekkubo nange nfune. Ebibyo biva wa Mukama mu ntuuko za Mukama ng'abituusizza bulungi. Abantu abatalindirira ku ntuuko za Mukama, ye asikambula kyonna ky'akoze ki? Kyasikambudde. Nti era agubala emmere yaagwo mu ntuuko yaagwo, era amalagala gaagwo tegawotoka. Gwe asika amazzi okuva mu Mukama, oba galuddewo oba gakoze gatya, naye kwegamba nga emmere yo gwe kuliisa eva eri Mukama, amalagala go tegawotoka. Kwegamba ebikolwa byo tebikuswaza. Ebikolwa by'omuntu atodde oba alindiridde Mukama mu ntuuko ze tebimuswaza. Na buli kyakola akiweerwako omukisa. Omuntu oyo kyemuva mulaba ng'omuntu bw'olokoka olindirira Mukama okuwa buli kimu, olindirira Mukama olw'akantu akatono n'ekinene, byonna yabikuwa, akuwa omukisa. Buli by'okola ne biraba omukisa. Okusinga oga nti nja kuyita mu lino ekkubo oba liri, abalala baba ku mirimu eyo, essente ne bazibalankanya, eryo kkubo ly'ababi. Abalala babeera nga bakwasibbwa ensimbi za bannaabwe, abakyala abali mu ssako bali mu kiki, ebintu bwe bityo ebyo byonna n'azinyakula n'adduka, tubalaba bulijjo ku mativi. Kubanga omuti ye nga ye teyasimbibwa ku mazzi, tanyuunyunta mazzi ge kuva eri Mukama, era amalagala ge gawotoka. Oli batugambye akola obulungi tegawotoka, amalagala ge tegawotoka emisana n'ekiro. Era olw'okunalugamba nti ababisi bwe batyo, naye balinga ebisusunku empewo bye zifumuula. Ababi bannange, kuba ekifaananyi eky'ebisusunku nga bipaala, empewo bw'ejja eno nezza eri, ne bagenda okubba, ne bagenda okusera, ne bagenda obuna, egamba omuntu atateredde mu Mukama, omuntu atalina Mukama, buli mpewo emutwala. Ate luli baali bamusibye lwa kubba, nti ate luno bamusibye lwa kukwata amakazi, ate luli egamba empewo yonna ebezze esobola okutwala, kubanga tolina Mukama waffe. Tolina Mukama waffe. Owooluganda, mbuulira enjiri eno nga njagala era nga nkusabira ojje ofune Mukama waffe, oyatule ebibi byo, ojje eri Mukama waffe. Nga bwe tuzze tulaba abantu abajjanga eri Mukama waffe ne basaba ne bamwegayirira, n'abagamba nti olokoleddwa. Nti naye ababisi bwe batyo, naye balinga ebisusunku. Bannange, omuntu nowaga nti olinga ebisusunku, kwegamba abaakuwa ye toliimu, ekintu kyonna kikutwala, ekibi kyonna ekijja kikutwala, kyonna buli kintu kyonna. Lowooza ku bwenzi, busamize, bulogo, bubbi, bulimba, kuwaayiriza, byonna bisobola okutwala. Ababi kye baliva balema okuyimirira mu musango newankubadde abalina ebibi mu kuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Kati abo abantu bwe batyo tebagenda kubaayo.
mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu. Naye ng'ate ani eyandyagadde obutabeera mu kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu? Ani ayinza okugamba nti nze saagala dibeeramu? Kale oyinza okuba nga tomanyi kkuŋŋaaniro ly'abatuukirivu kye kiba, naye baba bategeeza ggulu. Ani atayagala genda mu ggulu? Ffenna twagala ogenda mu ggulu, naye tubeere n'ebikolwa ebikulemberwa Katonda, nga mu mateeka ge mw'olowooleza emisana, mu mateeka ga Mukama mw'olowooleza ekiro, era mw'osalirawo byonna by'onookola. Kwegamba nga amateeka ga Mukama ge gakupimira layini ey'ebyo by'olina okukola ne by'otolina kukola, nga mw'olowooleza emisana wamu n'ekiro. Kubanga Mukama amanyi ekkubo ly'abatuukirivu, naye ekkubo ly'ababi liribula. Muganda wange, ekkubo ery'ababi ligenda kubula. Bagenda kunoonya ekkubo lyabwe nga lyabula dda, nti abanenze nagiranga nnyo bwe nti nga teririiwo. Wali obaddeko awo ng'otambula n'obulwa ekkubo, n'okwata ekkubo mu butuufu ogenda okutuuka nga ligenda ku nnyumba ya muntu nga wabuze dda. Naye ekkubo ly'ababi liribula. Ekkubo ly'ababi ne bwe weewoomyako ebifaanana bitya, ekkubo ly'Omukama talimanyi. Naye ate olwaleero waliwo omukisa omunene gwe, ekkubo ly'okutandika okumanyibwa Mukama okutandika okumanya erinnya lyo, Mukama okutandika okukutegeera. Waliwo omukisa ogwo olwaleero, ate nga teguliiko nnyo ky'ogenda kugukola, nti oba nja kugenda egindi, ate nja kulinnya ennyonyi, ate nedda. Otudde awo wooli wowulirira olwaleero, osobola okufuna omukisa guno ogw'okulokoka. Omukisa gw'okulokoka tebagukolako mikolo, ti katukoleko emikolo, abakola emikolo bajja ddi tubaliize, nedda. Awo wooli n'ebigambo bino by'owulidde, kubanga ekigambo kya Katonda kye kitukuza. Beera ng'omuti ogwasimba emirandira gyagwo mu mazzi, Yesu, ekkubo lyo lireme okubula. Bannange, ate ebintu bino byewuunyisa. Tokitegeera nti wabula okutuusa ng'omaze okuliyingira, ng'omaze okugendayo n'olaba nti bannange ekifo kino kye nnimu si kye nayagala, naye nga ate tokyalina kyakkola. Nze mbadde njagala eri mu kwesiima, naye tewakolererayo. Ekifo kyonna ky'oyagala okubeeramu oluvannyuma lw'obulamu buno okikola leero si nkya, kubanga enkya kiyinza okubeera nga ekiseera kikuyitako. Olwaleero lwe lunaku lwo. Olwaleero gwe mukisa gwo okulongoosa ekkubo lyo. Olwaleero gwe mukisa gwo. Nsaba olokoke, nsaba oweeyo obulamu bwo oleme okubula. Bannange, ekkubo ly'oku nsi kuno likubula nti mbadde ngenda Wandegeya nsibidde Nateete, naye ekkubo ery'obulamu, ng'obulamu tumaze obuvaamu bwe liri kubula ggwe. Ate teriiyo kyenji yonna, wamala wasalawo. Bwe tuva mu mibiri gino kiba kiwedde, tewali no change. So n'olwekyo olwaleero nsaba osabe essaala eno ng'oyagala okuva mu kubula. Saba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga mpulidde ekigambo kino era nsazeewo okulokoka. Nsonyiwa ebibi byange byonna, bye nakola nga mmanyi, bye nakola nga simanyi, bye bankolako ne bye bankolera, byonna binsonyiwe Mukama. Wandiike erinnya lyange mu kitabo ky'abalamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okoze bulungi.